Executive Media. Focus, innovate, succeed. Ikop bakube babifanani. Olikwenda bifanani birungi. Bakukube bakwize eti oli munoni. Omukolo bagukolere. Olina kwandula. Olina nankani bya wedding. Olina graduation. Nibo bofirirwa. So kwenda kukola nankani send off decent. Wesimbye omukalulu. Decent. Funaba Ikop. Abo bulwo bayito bataako. Tubateeko tuli kujja mu kulonda. Era tibasasula. Be. Kale. Sasula. Olikwenda bya bululu. Yes. Bakukube mukuba ni poster. Ate bana. Mukuba poster. Olikwenda bana. Bana dinedo kubutundu bali. Mu poster anguli mutunigira muko chali wife. Ani. Chali wa imazira sente. Yasina n'okumuyamba oyo omusaada. Ikop. Eri ekindi aba Ikop. Olikwenda poster. Kale. Bana. Butundu bali. Billboard. Jamba na ife aba. Business card. Mudikola. Nchenu naba akole ne ya. Nedo debeta bolochuwa. Bolochuwa dindi. Bolochuwa chechimu. Ne business card. Ate kalenda. Muwandika ku t-shirt. Follow us on Instagram at Ecop Photography or call +256 702 935 078. Don't forget, they do it smart. Book with us today. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. The short and big shot. Omumwa gonfukidde omumwa Zubeida. Candle night ogimanyi. Bagita candle night gwokutte gwobba. Wa sugar teyamaliranye ku live. Pamoja ekiri. Bamo. Bendera ddala. Omusajja ate nga anaakuswaza ajja kwana black sugar. Abasajja munyiga nga tebakati. Noyingira n'atakubuuza. Ekibonyaabonya ababooda abasinga. Financially trusted. Oli abeera n'etaano ate nagenda n'akwanamu. Ddala mutabani wange wakati w'emyaka alina okubanga ekyalo akikuttemu ekitundutundu. Anayakola kimpanya n'alagako nno panda si wa muzannyo. Ate kyenayagala ku ttiimu ya Mama Finn. Sente eziwaayo. Naye tebasaba njawulo. The short and big show. Abantu bajaagalira ddala. We always love you. Hey yo, what's up my people? This is the baddest Azawi right here on Executive Media with RealTime with Mimi. Stay locked in. Yeah. Nga balancing contrast light bikyaganye lwa muntu ogwo. Okimanyi nawe katulina ekitundu kye twakuwa. Ekiwa. Shoda no zan shalom. Ekyo tulabika kati kichema bala bekinche. Aso shayere ekyogera. Action mama nga mufuuse serious temutwasamira. Action. Temutwasamira. Badinga program ekyekateekebwa. Ate twakyusiza mu bintu bino. Tuyina mu break, tuyina mu obulango. Muki. Love nyuma love at first. Kiringa nga wakalokoka.
oba ogera n'ennimi no oba otya n'okukola ekibi no obuzibu obira Shalom kaso yambale kwezo tatakwamba anedda era agenda kuyita mmekanga mimu afa avuddeyo bannange ne munda mukwafe eyo munda nnyo soka tuddeko ajalaba ekizikiza wagenda mukwatira tubadde wano atogera ku musango okugera mu maaso tufuna mukisa tufuna Counsel Shalom owona otya emmotoka motoka bagambye ekubye tikitoka Pierre TV ne banda abakazi amusonda bayi wakaabo nyasoana omukazi ogenda okuba dole mu ddwaliro neda neshabade kikwata ku mukazi kintu wakiba kituuseewo buli lunaku abadde tasula na mukazi mukyabe ekintasa muwanvu muddugavu naye kasuku kyeka alinamu olugundi olulaba ebintu mu maaso jajja yafaamu jajja yamulogeranga kubanga badde yakamala okyogera bwati bwe mmotoka bakireeta speed singa egaano siba neteguka awo wonna Katonda abalaga muvunaana omuntu omukyamu aliwo ayogera kasuku mukyamu omusibe OKELLO is innocent nanye mbadde kinyonyolo ono engeri gyolaba OKELLO bwoti olabanga waliwekitatta ku verifyinga kyoyogera tali asobola anti nga tumaze owulira akatande jakkalaba burden of proof kati balina the state has to mfadde bagamba yali aseeko ku muntu nga bwe yataani bakubagamba anti bwe bujuliza era be bantu abavayo muko I say full musajja mukulu is a very good muntu mukulu ali blogger ali ku Facebook ayogera kale n'olaba bakutokero bamu amazzi ag'okunywa bamukube jinja. I'm like, look at this idiot. Mumateka, we do not use emotions. Mutwe. Kola newemba onga otomuntu no mwalo no mutta. Chigende wala. Gwo osobola mutta. Mabadi gobane mpimi kwafu. God forbid. Nosoro kumutta. Newemba mbaddewo. Kasito gamba you're innocent. The state has to provide evidence that indeed gwe ya mutta. Nebo vaino yogera. Nenya lwaki bamuwa amazzi kati nabya ku TikTok omanya kompenze ka video ka basirusiru lwaki bamukola we batyo. Okay, alunaku lwakuna saa 12 zenyini tuba tuyingiddewo Sabuka with a Gen Z. Program twagobyemu abakulu bonna baleje kati program ya abana batoto Sabuke byonna tukoyo abantu okuba tukola n'omuntu ng'otya musongamu otya okumugambako oshegeera mukimanyi bulungi INISNK's official Zapuya jakala va mushoyo dala nso sunsula kati dala nso gobya emyaka yatandise okweyogeza ebyemyaka tebyandiyingi toli genzi gwe tomanyi n'ababoosi bonze sikola n'abantu batalina respect bobera kumpewo tewaba boosi wo tewali era sigala boosi wo zisigala bibeeramu ebyemyaka gyo oyo mimi goolaba nze musinga n'emyaka gwe kubanga tusiba nviiri ng'ate ebyo ebyo biyingiriddemu abakadde emyaka kati bw'osala obanga kato sika buli omu kana akato akataliiko nviiri Iteka buli omu akale tuongera okubanga tusaasira ku munnaffe gwa mutulu balino lye tulimu lunaku lwabadde lwajjo ababadde bali mu trial yo lunaku lwokubiri kuguno musango gw'eggabo gwa mwami yatta abaana ate emmotoka yasobodde okubanga egaano siba anedde emabega n'emukoona omukulu oyo ayina social media handle ye bagiyita PL TV nekigambibwa nti yaddusisiddwayo emulagaawo emmotoka eyabadde dde emabega motoka chia kuonya drone yabadde leta gwe bagamba nti ye yatta yalemereddwa omugoba waayo omusirikale waayo kuba motoka ya prison bannange omusirikale waayo ale nesobola okubanga egaano siba netomera munnamawulire munnaffe naye bwe tujjidde wano nga tali bubi nnyo okutwaliza awamu esegera yasobodde bamujja emulago ne bamutwala ku ddwaliro ki waliwo eddwaliro lye bamututteko ne bamutwalako badde mulago Robbie. So mwena bagalo mulambulako musobola okuyitira ne mukola ki. Ne musobola okubanga mulabako. Lunaku lwabadde lwakubiri jjeera nga tuli mu musango ogwo andi mayi omukulu the president of Uganda yayisaawo ekiwandiiko n'agamba nti omusango guno guve mu bizimbe ne tuyita kooti tudde mu community omusango gwaziddizibwa. Oshigira abantu kooti y'abantu. Nze bulijjo nali simanyi eyo kooti y'abantu.
Ekoti y'abantu ye kati ate waliwo yagituwanga ng'agituwa bulala yengo omusawo kutulekera awo bagamba mufaafagale nagwo nakubeera kooti y'abantu kuba nanti ogwo omusango gwakutteko ku bantu bangi nnyo ng'ate ffe n'abantu kooti y'abantu labanga abakizanyisa obuzanyisa tebatuwa bwenkanya ffe bwe twagala abantu bagamba mumuteeke mu bantu bamutaga so ne bagubawa gavumenti egamba mulinde mulabire awo ebigenda mu maaso kuba guli trick emu ge mazima naye ebintu bijje biri mu musango guno naye nze nganze sinyinza obutawukana na munnange omu eyavuddeyo n'akola akatambi n'agamba alina ttiimu emu gyagwako nange kati ku byenda bye ntandise okufuna oludda otandise funa ludda ki ebyange na mutima gwange we naafunye just kyendabye abantu kye babadde basinga n'okwogerako k'oyo omwami avunaanyizibwa avunaanibwa avunaanyizibwa nnyumba ale jenzi avunaanibwa okero avunaanyibwa ojja duyiga oluganda ojja duyiga mpola mpola avunaanyizibwa kitwandi wajja kukuba kyeyo nedda ab'ekyeyo nabalabye baba basabudde byali biganye nojjeeno nze so yabeera waako kyeyo ndi munnauganda tusigale ku ekyo kale gwe tewalabye baba bavudde ku kyebwe baba bawuttudde I can't do that so ze kyembadde ngamba oyo gwe omuvunaanibwa kale gamba suspect suspect mu musango guno kyogere mu lulimi lwo tujja kitegeera omuntu obuuranwa owamamwa sigale omuntu wababuurana uri mu ikooti ufite urubanza bavuze yuko badafite kumuhereza agatebe ngo yicare adafite kunywa amazi what's that okitegedde oduse nnyo tusigale ku ekyo ojja bitegeera gwe bwengamba ng'ogamba omugako ki batamuhereza amazi batamuhereza agatebe ni manvu ki mawanvu ki bawa nsonga kyokubanga omusajja bamuwala n'obutamwagaliza akatebe alina eddembe lye by the way nonze okusinza bwendaba guno omusango omusajja yaziza emisango mumuwa mutya amazzi muwa mutya akatebe twamulabye atuula n'okutula lwaki atuula ab'otunuulira kooti ezize zituula by the way yeno kooti ekyasinza okutuula ebbanga eddene kati mwe mwagala omuntu atayimirira essaawa 8 nga mwe mutudde nekirala omusibe alina eddembe lye okusaba abantu we balina bungi balanga mumuwa ekisa mumukwasa ekisa nedda babaweemu ku ntebe y'omulamuzi mugusale bw'otunulira okero bw'ati olabira ddala nga sijja kudda ku amazima guno omusango gwetaagamu amagezi ge baawa Solomoni bw'otunulira okero bw'oti ebyaddala olabira ddala nga waliwo ekitagatta musango guno kubanga waliwo omuntu gwosobola otunuulira nogamba nti ono omuntu omutima gwalina yatemya olusuku lw'omuntu ayogera n'eddembe lingi naye n'omuntu apretending nga tabula amala n'asimattuka naye okero mukakkamu ekisusse okero akulowoozesa nti byonna bye bamwogerako bikya ayina engeri gy'ayogeramu bayomba mbukati lwaki seba alina n'obudde obunywa soda wa pepisi nagwe nawazze mu kkooti bwosobola okunywa kapepisi anti ono si mumuzi wa misango kati awulira nti ono wemuzi w'emisango lwaki bamufaako bamuwembejje Ugandans we should let law netambula nga bweyina okutambula netulema sala musango nga tetomanyi ki kyolina kukola okategeera nti gwe omusango gw'ogusala ku mutima naye nga tomanyi bwe gutina kutambula esigira tosaliranga munno musango nga tonategeera mazima kubanga ffenna tetumanyi kyali ebyadda nga tuvudde kubona obutambi obutambula ffenna video twaziraba tuli gye tuli bw'otunuulya statement omusomesa omu gye yakola oba omukuumi w'abaana omu yalaga nti balina asikaali ku ssomero awo ate omukulu w'essomero bwe yavuddeyo n'alaga n'agamba nti ate geeti yaabwe nga bajja bakuggulira n'ekirala we have seen a lot of crime scenes nga bwe nkuzako emabega eri n'olaba crime scene ya omukulu omugenzi Kaweesi afande Kaweesi nti bali bakamala omukuba amasasi tetulabona obuntu bwa yero we bateekateekawo nti bullet number 1 oba footstep number 2 ekisegiire saabira bagaba ate nga bode z'abaana zaaliwo
ne tupatulagana ebijambiya nga biri awo kyokka ate abantu balagamba yayina kambe kyokka ate waliwo video gye twalabanga mulimu ejjambiya ate waliwo omusomesa yagambye yamulaba n'ebyambe bina kati ate waliwo era waliwo ne statement emu video gye twalaba ng'omusomesa omu agamba yakubye enduulu waliwo omukyala alina kantini kumpi n'essomero naye n'amuyambako ne bakuba enduulu kati ate waliwo omulala agamba mbw asikali yalaba omusajja oyo ng'afumita omwana nadduka bannange ofumisa omwana omusajja n'afumita owokubiri kali asikali n'ayitamu nagenda mu mubakatale abagambe banaye mujje mututase essomero liggwawo akatale ka mubuulo ate waliwo n'abaturecordingira video ze twalabako kaawe manyi bo baali kuki no kati sitegera kigenda maaso manyi kale omusango guli mu kooti and we don't have any evidence just twogerako kyogere no mayife Sabuka tusabazeewo tulaga kozi babitadde mu kooti y'abantu kyetulaba kyetudiscussingako so ndowooza lunaku lwakubiri kansubire kigenda simanyi bbanga kigenda twala naye nga for now omusango guno kyenda gutegeddeko Uganda versus America I know kubanga ono mutuuze wa America bamusindikidde mukwano looya we era bye twawuliddeko eby'omu nkuubo ku balooya abamu bagambye nti waliwo looya ali ku ludda lw'oyo omusajja Okero bw'abanga yayingiddemu ogwo omusango for them they withdraw waawano era bamutya mu misango bwe gityo era zaayo gumu nzizeeyo ki producer alina connection naye nedda mukwano nze mbadde nsaba okolera abantu era nkolera abantu era nsaba ggwe nedda mukwano nze golaba nkyali mwana muto nnyo okubeeramu ebyo ebizibu nenga twongera ate okuba nga tusaasira muganda waffe PLTV asobole okuba nga assuuka wamu n'abali mu musango guno tuguggyemu obusungu obula tumanye amateeka bwe galina okutambula tusitegire eggwanga lirina amateeka agalitwala anjagala okukulisayo mu kikonde kuli kayo owedda bye byenkugamba ekisookera ddala I don't even find that bikonde nga byabaddemu n'amagezi yadde n'akatono tebiyina gemazima honestly look through wabadde balwana nani Shakibu ngalwana nani balista timo omulide balista asiba atabula kofi anti obuzibu obuliwo amanye ekikonde tobola bamukubye musajja wa obuliwo papa simanyi lwaki obulamu bw'obutambuliza I watched those two people. I've been watching them. Shakib Bakola training all the time. It is corporate boxing. Ateka tembo boxing ya eri corporate ne. Sigala boxing. Tweta golondo omuntu gogenda okuba okulwana naye ng'okimanyi mukubi wa bikonde si mutabuzi wa kachayi. Kyogamba balisa temutalina mu bikonde. Singa bamukubye. It is a sport. Buli mwana ingiranga awangula babo bagula. Lwaki si yawangudde nga nemotoka yabaddewo gy'alina okukolerera. That means mukubi wa bikonde. No, olemererwa. Nga bunabere waka n'omwami. Era kiva mu kulemererwa nti kino si kintu kyo. Okimanyi ne waka ebituwa bibamu omuwanguzi. Ewaka. Ebiriwo ebyewaka. Tugeze oli n'omwami wo. Nga ki? Mulwana. Nwana eri corporate. Jibaye kupako. Sibirimu. No, gwe kyotandikira kubina ebikonde. And they are trying to bring out by the way bikonde a boxing ebyaddala abadde talina nnyo impact mu bantu. Okitegire. Kati bagezaako okuleeta no corporate boxing bamugattemu ki real boxing oli gwe tumanyi era bw'otunula eyo fight amwalimu theme ya Shadow Musa ng'alwana ne Tough Odoi nga balwanira mu CP ogwa Shadow Musa gwalina naye Victor Lemana ne daye wani wa Shadow Musa oyo Odoi yaliko coach wange nange nayo corporate fight by the way nalwanako twaliko obligato gwe nani negwe nakuba bangamba yagira gwe wakuba limba wakubani no nyimirira mu kiwala gwe wali nani musajja internet ekuuma obujulizi byaliyo abate byali tebabiteekayo lwaki tebabisaayo tebyali nayo egolo bawalese munno gugenda kulima kozi ova masaka no onwana ngwasitani birisana jimusoma pa masakanze ovawe watu nze ndi muntu wakujinja lodi tulina maalo olimu olusuga toyo yongera bya kisiru okay situkeeri okomawa nze ndi we mukono stebon va mu bintu by'ekisiru Masaka baadaye Masaka wali amaalo abantu Masaka batuswaza Masaka wali amaalo naye teyingiranga jinja kati no goli kujinja ojimaye Masaka wali 50 cent
Wala motoka tambula kuchibuka kuliko 50 cent from Masaka. Chigwe. Aliya. Amalogali Masaka. Gotunule motoka za Masaka zone singa. Zilimu obutala. Neya wano jirinde. Ne lwaki bayida wabaganda balowooza mbu abasoga balina amaalo. Neya wano jirinde waliwo Ngate nabo balina amaalo. Ne wano waliwo Serinya aliko pijite kambutala. Echi. Emotoka. Wani. Amaalo gali Masaka eyo. Amaalo gali Masaka eyo. Zenkubulira nza abantu be Masaka. Chichi? Tonyonga. Kati ebikonde go wabira byota. What do you think? No, I don't know. Ali muleta tulwana. Shaji walana. Shaji walana. Chishigwe. Bakuwa wese sanze. Alabayo. Yose kabingambe. Osomene ka caption yakali waggulu. Chiduleka wa. Yegwe. Nyoba yaba just intunura. Nenda yoga just bambi mumuleke. Ne wali omusigala mliko ayina obusungu. Oyo mundu gava kufanana. Ayasamaji. Nenda bambi. Kati era mundu gava omusajja mulabi. Ate yatangala na muko. Ndaba era byebi. Just gobulako galo bindi. None yabadde afanse kozi. Kana zeyagala nnyo mako. Kana jibaita mako. Ng'omuntu si muddugavu nnyo. No, kati kala ya black dijeke kigambo black kitume linnya lyange. Nayo nsonga obundi si kalayo. Simanya nawe omubiri gona gukuba tinti. Ate batya. Obweru bubwo. Obutali gwange nfaanana bwenti. Seyerusa naye waliwo ebizige badde bitandise okunjerusa yerusa mbo bijjamu mbalabe. Naye ndi okay. Seyerusa sobola. So bade jakunyira. Yaweddemu n'embigoba. Bade njakunyira ku bikonde ebyo. Nti kiyinza okuba kale kisoboka kina side bbiri. Kisoboka okuba kikuba Uganda Boxing Federation oba kisoboka okuba nga kijongerayo. Oshegera nti botunulya nti abino bi corporate boxing bireeta abantu okubiraba. Wabula ate biri nga babokisa bokabe bajja. Oshegera nti babategeka corporate boxing zino ne bongeramu ne babokisa bali abaddala. Kisoboka okuba nga kyongera ku tutumu. Balete bagolola. Golola kickboxing ne bana dudu otegera na dudu batukola nawe. Tokole nnyonyola. Kati golola big gundi kickboxer tuli ku boxing. Baba to manji ndu buuza. Bugo yajja babye kisiru. Jetokera ku magana mu bantu. Ano za bavumazi wajja bavuma gwe chiwala chitudawo kisiru. Sagalo nyingirire nnyo chiwala chibudde. Nze mukubi wa bikonde okola mu bikondo ku internet abantu bavuma n'obula wewe kweka. Omwana w'omuwala temuyina nnyo mukakambira kati nze bikonde n'abikuba nani dirwa chimba nyino bimanyi. Omwana w'obola kati wewe balira mbawala. Gamba omukazi. Mwana w'obola ko. Kazi abatusiza myaka 3 kudda waggulu be babakyala bagumidde sinagiweza. Tonaweza myaka 3? No. Ate nedda kankubuuze kati mbozi kije mu nyumerezo bed. Kuba basanga nyonga mutudde. Abakubuulirira. Ngambulirira ki? Oba munyumya mbozi y'abakulu n'abakulu. Tuli bato na bato. Life is Zubeda. Naye tochadda vuma mu ndungu. Guys kamba nnyonnyole. Obulamu bwe mwatandise mu life is Zubeda. Life is never Zubeda. Is not Zubeda. It will never be Zubeda. Lwaki? Abantu balowooza Zubeda mumpi. Ki? Si mumpi. Yayitawo? Nedda. Jasa ali mu kigero si mumpi si muwanvu. Naye ng'omanyi abantu abampi. Si bayita ekigero. Nze nina mukwano gwange omumpi. Mumpi nnyo naye mweru. Ayina bina likomeri kati oyo yebwe musanga ngamba life is like Zari. Life is Zari. My friend is too short. Zari. Yeah, my friend is called Zari. Mweru nyonyo ayina bina likomeri na ye mumpi. Amukomawo. Zubeda msingo buwanvu. Anti bayimira amukomawo. Sagala geraganya Zari ayinza okunyigira naye nga ye kale mumpi muko. Masiva Zubeda muwanvu. So, yeyo internet. Ate abantu ba internet balaba Zubeda nga atudde. Tebatana musisinkana. Tukolesha nga Ayimiridde. Ate tebagira beyeri ku makula chika. Anyongera okubajukiza amweno show producer yamugobyemu. Sabuka is no longer Zubeda.
Let's sing together. The badesa batsigale nga tukola. RealTime with me. No, let's see. Ova kuzika. Kivubuka go wayizo vume byekisirusiru. Nyigezo gikwateko yange. Nga balancing contrast light bikyaganye lwa muntu ogwo. Okimanyi nawe katulina ekitundu kye twakuwa. Ekirwa. Shoda no zan shalom. No zan shalom. Ekyo tolabika kati kichema bala bekinche. Aso shayere ekyogera. Action mama nga mufuuse serious temutwasamira. Action. Temutwasamira. Badinga program ekyekateekebwa. Ate twakyusiza mu bintu bino tuyina mu break tuyina mu obulango muki love nyumanyi love at first kirinanga nga wakalokoka oboogera n'ennimi no oba otya n'okukola ekibi no obuzibu obina Shalom kasoya baleko ezo tatya kwamba anedda era agenda kuyita mmekanga mimu afaavuddeyo bannange ne munda mukwafeyo munda nnyo soka tuddeko eyo ajalaba ekizikiza wagenda mukwatira tubadde wano natogera ku musango okugera mu maaso tufuna mukisa tufuna Counsel Shalom owona otya emmotoka mmotoka bagambye ekubye tikitoka Pierre TV ne banna abakazi amusonda bayi wakaabo nasula n'omukazi ogenda okuba oli mu ddwaliro nedda tekyabadde kikyo kikwata ku mukazi kintu wakiba kituusewo kiba kituusewo buli lunaku abadde tasula na mukazi wonye buwonyi mukyaba ekintu assa muwanvu muddugavu naye kasuku kyeka alinamu olugundi olulaba ebintu mu maaso jjajja yafaamu jjajja yamulogeranga kubanga badde yakamala okyogera bwati bwe mmotoka bakireeta speed singa egaano siba neteguka awo wonna Katonda abalaga mufuna n'omuntu w'omukyamu aliwo ayogera kasuku mukyamu omusibe OKELLO is innocent nange mbadde ekinyonyolo ono engeri bwolaba OKELLO bwoti olabanga waliwo ekitagatta ku verifyinga kyoyogera tali asobola anti nga tumaze owulira akatande jakkalaba burden of proof kati balina the state has to musajja bagamba yali asseeko ku muntu nga bwe yataani va kubagamba anti bwe bujuliza era be bantu abavayo muko I say fool musajja mukulu is a very good muntu mukulu ali awo blogger ali ku Facebook ayogera kale n'olaba bakutookero bamuwa amazzi ag'okunywa bamukube ejjinja. I'm like, look at this idiot. Mu mateeka we do not use emotions. Mutwe. Olaba ne wembaawo nga otta omuntu n'omuwala oyo n'omutta. Kigende wala. Osobola omutta. Mwabadde gamba n'empimo mikwafu. God forbid. Osobola okumutta. Ne wemba mbaddewo. Kasito ogamba you're innocent. The state has to provide evidence that indeed gwe yamutta. Nebo vayo noyogera. Lwaki bamuwa amazzi kati nabya ku TikTok omwana akompenze ka video kabasirusiru lwaki bamukola we batyo bamuwa amazzi babala kumuka ngamba tebagala otule ngamba ya Allah kaba tikanyoli kadama netegeera bino ntwetaga just common sense kubaka fana inga yali mwe yesu wadde tewasoma ko ne kwesa ku bwongo ninyo yabe yali kadama wena akutte passport mbwatwala abantu atudde bamwadde ekyokulya banya muri ametu jima abana mwe bakayanja abantu basiru nnyo man omusajja alina omuntu okulingeta I felt bad nganda abantu abakulu bali mugamba bamukutte omusajja ba edi mutwe babaletera ku mpingu yataba tali kunengayimu kama Katonda bano nsaba government babe emmere eri compulsory gye bawa abaana omwana nga akula naye kirungi okiraba obukambwe abantu we babadde balina ku mutima we do not use emotions bagenda kwa balaga kati woli wendi temugafuna kantu wabweru awo katya baga kwaje gatula bagembo gumusinze bamubawe echi bamugambe do not the burden of proof the state has to go deep to, okay tudde kunakwe batta abaana oyo fenna twalaba bulabi video nga bagamba omusajja saabani kyemugambye yatusanga gye tuli buyo fenna twalaba bulabi video nga bagamba ki omusajja asaza abaana olina ka video nga asala tekaliyo okay mu Uganda oli abakubi ndulu banne wuuya abadde abbe essimu ani gwalaba avuddewo nga mulamu obanga asigaza omutwe oba eriiso tewali so gwe notta abaana
The mob justice didn't do justice to you. Uganda nzimuzukukeeko bagambye mbu asikali yadduka mangu nakkirya eri wansi ng'akole ki ayita obuyambi takuba nduulu kyokka nyini isomero atatugamba tebalina teyayita bantu people anyway nina emisango gyange bajjange kunjirako emisango emirala I want you guys to wake up bwe bakuumisa ekiro bwe buliwa isomero community bakuuma baana omusoza najja omutemu n'ayingira n'atema omwana asooka omwana atakaaba omusomesa omulala yali amugalidde mu ttooyi abala n'abagalira mu luumu bonna kyokka tebagamba waliwo statement yavuddeyo ey'omukulu w'essomero kale omukulu wakuuma abaana n'agamba mbu omwami oyo yajja ne wabaawo ebitagenda bulungi mu maaso ne basooka ne bamukola ki ne bamukuumirako awo bagenda okuddamu okugira bwe bati ng'ate ali ku baana ejjambi yajja nayo mu nsawo tebagamba bwambe akambi akajja ku ssomero lyatamanya akambi batulaga jjambiya nga yeri awo ku ssiini kala kati ffe waffe Bukanaga kati nga nze mmeera Bukanaga ojja 2 mu gundi eyo asikaali senga naye ali awo mu kaguli tebalina asikaali senga buli akola ku ssomero lyali mu kaguli before even get the OKELLO Christopher betulina osooka okukwata noli omukyala yakuba endulo wa kantini kati omusajja ajja mu ssomero kyemutu najja n'abuuza asasula school fees bwe batugamba ng'abuuza ng'ayagala kifo yamanya ki ewaterekebwa akambe agenda akakwata gyasale sala yajja nakucheka nga katadde eno waliyo ngambye kirabika obayidde obukakafu babwetaaga anedda yakakuganga kabama bine bitu mubiraba mu ngeri kirabika kati tuli mu kwebuuza nanti akasangayo yajja nako mubira mu perspective emu bwo musajja atta abaana tukivumirira abaana bafa in the first place era tusaasira family naye omuntu yenna you have to look beyond what gwekyolaba gwekyolabisako amaaso not omwana asooka owokubiri owokusatu owokuna owokutaano baneba bawulira ku nduulu oba essomo liri kazinga kyokka ate balaga nti abaana baali mu byesuubo bazannya yali black time teyali black time naye baali mu byesuubo abasomesa babeerawo awo kati kiba kigambibwa nti omwana bw'alaba mulinga omusaza akuba enduulu kuno tebaakuba abaana tebakuba na ku nduulu basala asooka omwana n'aseka bw'otunula omukulu Mumusango olabira ddala nga tulina kukola abantu baffe bagamba it is hope that kills mu betting temba nasuubidde nenyo tutute mu betting danze mbawo example kati olaba munnange bamulese biki bukochi ajja bikola bajja bikola I don't want to guys raise expectations and OKELLO Christopher is innocent and proven guilty era naye senga banakwata gwe omusirusiru ali agamba lwaki bamuwa amazzi nawe ojja gasaabaga kubi ate obadde eddembe lyo eri okusaba amazzi okusaba looya like the right to fair hearing abantu batandise okutya balowooza omusibe bagenda muddusa paka mu America nga tafunye abantu bafunye bwenkanya nanti bwe tubeera ku TikTok ne redo buli omu looya Gato jalengera ne yagula eruwero nga naye atudde yasasa okutta amenyinga atta abantu ebigambo bino bya Counsel as a city council ndi plead banange I don't want to use emotions kati ozwa tuna obasanga aliyo ne mukyala we abana abo waliwo ekyo kyekwese mu musango ogwo diversion bagatwala mu kulayira gwanyumiza atambuza mmere alutuuka ku arcade n'atambuza olugambo nze nina omuntu akola mu state bagatuwadde baagala kulayira baagala tujja kulayira tomanyi bantu bawa amagezi ku musango nga bali ewaka nedda n'ekirala abantu bangi lwaki boogera bingi bazadde bonna boogeza neddo abazadde abasiru would not use emotions waliwo gwe abantu byabasuseeko fenna twalumiddwa abaana cause I'm a parent atali n'omwana ali ku ssomero alona I would receive news nga bangamba Jaden bamutemye God forbid osegeera naye bwanga kyapenyi katonda nga akirese naye omuntu gwe munosooka okukwata essomero mufuna mukyala isinsi
bwe naviire seta 2018 ne mu ddomu waliyo kamera. By the way. Naye Shalom njagala okukkiriza nti essomero baaligadde. Ate kimala. Baaligadde kuba tetulishuwa. Okay, amasomero gano olaganya amasomero ogalaba. Baba license you have to tell that kibaita gundi. Pakira cheche ekintu bannange kuno okubeera bwe yasomako ekinyonyola business plan that people were involved oba guddewo essomero nina abakozi staff bweti nsubira abantu okuba n'abayizi bwe thank you otegedde naba black bamutegeera otegedde naye kakati gwe okutta abaana essomero twaliwulira bakuwanye bagambye abantu biringa nzijemu wamagenda maaso pulida abagenze personal kyade kyamanyigenda genda maaso pulida kati okuma ebintu bya Uganda bizibu according to law tuli ku OKELLO enobukedde abaziise edda kyeta agenda setting mawulire mabukedde kyewandiise ku mukwano gwatomedde TikToka eyagaaniddwa okugenda bagenda otteeka OKELLO ku misango emmotoka emutomedde naye baasose mugaana kati waliwo baganda bafagenda ovayo bagambe diversion eya PLTV kati wabategera kintu ekyo bukedde kyekoze eyagaaniddwa okugenda ewatudde kooti emmotoka ebadde edda emabega akasena nanti kati olwo poliisi ekyejjamu olwo n'atomedde akyejjamu bakivaamu olwo eyagaaniddwa laba batemutegeera mawulire that's agenda setting they are setting what the public has to perceive TikTok eyagaaniddwa okugenda wali omusange akagamba akulu eyagaaniddwa TikTok eyagaaniddwa is not a journalist si munnamawulire ekyo ate agenda setting mawulire kati tugenda va kugoba tomedde tusooke tudde ku TikTok bamuganye abadde akolayo ki amanyi bayagala nnyo akantu abantu abo naye ng'omuntu atomeddwa the same thing mugenda va ku ssomero mudde ku OKELLO bamukwaza kisa essomero lifuna ekya layisinsi abasomesa baali ludda wa essomero eri mu Kampala gaterina ku kamera CCTV kamera kubanga batulaga essomero lina abasomesa basatu bannayuganda beesimbu nnyo bamanyi baagala nnyo Bob Justice not omwana asooka ne mutakuba ndulu nodduka paaku poliisi ali okumpi yo poliisi etuuka etya bawoza ffena twalya ffene nga tuli mbuto naffe tyalya ffene mama yalya ffene nga lubuto kyogamba alya ffene abatategeera kuyiwandusu kituufu ate omuntu bwakulamu alya ffene myaka anyway life is bad enjoy obolya ffenewo life is bad alya kaffene lya watermelon za skini life is bad akale nga tuvudde ewa Counsel okuligayo mu bikonde nenda bakuba ebikonde bamanye nga embuto ezimba zibikkenga olina amabeere oyonsa zabadde byabasajja nange byenjogera mukwano kwaddeka yonsa ku balwanyi ku over the weekend waddeka yana amabeere timo ono yewuza like mukwano gwe nange atenze mulabe wange si mulabe jasi abamu mbadde nsa abakizi balwanirenga mu ngoye tukooye okulaba nedda like antibox olina okujjako mubiri nikisinziira naye agagabeere agamuganyuma ag'abasajja gogagala kati ganyumirani mukwatagagala security yabadde nnafu nnyo abategeka ebintu ebyo yakoze ekya security bagyongeza obubbi bwabadde bungi nti bategese wakansanga osuubira ki no like no bategese oba mumpere muko ibere fair but security ibere y'amaanyi ewa bwate kanya lugogo wali babye kwano omuntu ane lugogo ni bategese kansanga waliwo yo gayi banyakuddeko silver yoba ya gold yabadde mu VIP nga alwana bebamanyi babere serious anti waliwo yakusabye fight nawe ani deno alo corporate boxing fight za abantu yasabye gwa toli muntu tu ezo fight basi nangenda funa fight no muziringiti gweyo somewhere ne fight ezo basi nziro golwa naye onyuba ngatona disability atoli ko bulemu to the fight is fair kati mwana mwali ko disability nyaka to mtana disability mbaswa kumua fight ani eyansabye fight deno
if you have a disability ne mateeka tekikkirizibwa alina disability basano bajja kwa license mu aba Council of Sports ali Moses alina buzibu kyoyodde noze simumanyi alina buzibu kasaba baweyinga ngo sitowa kyekimu n'omukwana cannot fight someone with a disability asuka ku bulemu kati omuntu aliko obulemu atolwane naye nedde oluzungu lwokozesa bayinza obutatutegera asuka obulemu aliko yekenyi yekigambo bulemu. If you want to seek aid for people who are disabled, it's the right meaning of the word disability. Mbadde nsaba omunundi gwe tuddamu okukola Sabuka toyambala suuti kuba bobeera mu suuti oba mulala oba mukamba oluzungu luba no. Kati yakabanye bagamba mbu Shamimu ayagala fight ne Nalongo Lewis. There's a mismatch. Kati yes nayo nange jenkuwa. Nange yesijiwa bia. Kusakwata muntu aliko bulemu tuddu tukimbuti. Omuse ku bantu ngaffe tukuba bantu tetukuba kapa so ekitegeeza kati mwe Nalongo Lewis kati Nalongo Lewis omuse ku waliwo weekend ku anti Shamimu amugira bugizi luto bwati ayulako bwati wano kana Nalongo Lewis wako anagira bwati Nalongo Lewis alinga likirosi Counsel abantu bayingidde amagye kati tebakyagambwako banyayingidde amagye ekyankwanzi abantu bayingidde amagye uniform zitinga uniform Kazola yayingidde amagye Bukenya media yayingidde amagye amagye galiko ejirimiti kati Bukenya media so adogoba enjibwa nedda nti combat zafune tasobola yati babyambala mu bwambazi Bukenya media adafumba kyankwanzi yajajenze kufumbira bakulu kyabaddakola Bukenya media kyankwanzi yatabuse nze yasinze okunyumira ugundi onale na mere New stock empia Commander 001 waffe wava abajasi na mere amanyi wali amanyi tavaawo na mere amanyi wali amanyi okache mwagalako ajjaba muzigova mu parliament yesa jamala emyaka ngeki nedda anti ebisanja emyaka sekisanja choka tokubangako mwana naddukanga ali wali mami let me explain so why did he beat you? Oh, it's not good to fight ogogumu but you people emyaka wejige nedda zechata bwagadde bagenda mujja mu parliament myaku kyampa ngeji emmotoka yagifuna sente zivudde zateeka mu campaign nedda zechena mwagaddeko but wajuise no yali sobla gwagwagundi gwa corruption studio ekola ata corruption nga president abadde milioni 10 awo watu warwanyisa enguzi aya mbere serious nedda ate zechakwanzi sagala mwana addamu kulaba TV nosasula DSTV so kutwaliza mba amulaze nti kisoboka gwaganya okutoba kadde 10 obo wadde oba mwekubeka enfuufu kubanga omubaka ina okuweebwa ate bw'olwanyisa enguzi ati zizize zekyankwanzi babaka kweyozaako ezo biliyoni 4 abantu be zawuze biliyoni 4 ziri biliyoni 4 ne babukenya babawadde 10 bakazola gwe bukenya osobola omuwa bw'oba gwazigaba bukenya yakola bamuwadde transport refund wa miliyoni nga 5 gw'osobola zimuwa gw'osobola zimuwa Bukenya media bane Shalom lekera okujanga oli mu suuti gw'osobola kuwa Bukenya media miliyoni 5 abakyagambwa yagenze kufumba buje enkyankwanzi nena abakulu gyabadde tyasembedde yabadde eri wansi mu kiseguusi so babadde banja babadde mu kiseguusi Kazola adda ndakukola ki ekyankwanzi yabadde atutayo ne motoka y'amasanyalaze yaki kuliraga omukulembeze bonna baguleze yagimulaze bakulaze nga agimulaze nedda balina video zawe nga Kazola abadde ayoza mpale z'ababaka abakyala waliwo gwe bagobye ku mpewo tatugaa ku mpewo waliwo gwe bagobye ku mpewo bamwe eva ku mpewo tudda ku mpewo ye Uganda kati bamu advise nze bulijjo advise amuge todda ku mpewo osusa okumugola kofa wesanga empewo enaafuna ku mirembe bamugye ku mpewo Sabuka ateke babu musimbi banafa aba Gibbs Bridal bamugye ku mpewo tonabitegeera mpoza ajja kudda ku mpewo ya kika Gibbs Bridal esangibwa ali ku White Horse Mall ekisaasi gwe naali yengo ino mukolo bamugye ku mpewo mukwana mwana wa property genda iba kupenga bakupima olugoye waliwo engoye already ziriwo bosanga size yo weri awaliwo atenga katulwana direct osigira so that is Gibbs Bridal
Miss Glamour eri wali Bukesa. Shali ennungi, sneakers ennungi. Yani mukagwe yandagawo jebi yandaga kuduka yazi. Nali simejuka simanyiwe. Mwa bandagawo ndi Sapolo. Ye Bukesa. Wali ku Sapolo ndi Bukesa Sapolo. Mbadde zijaba nemo papa. Mwagala kungubya. Kati kuvadinga sane case West West. Hebutunga bikyusa wesibadde. Wabukulu abagwadde kuli ate kati wano twaze. Fruits. Babu fruits. Tolabye kinkumu bali mu kikola. Bya fingerprint. Era kati irasoka nkukubya sana entuse. Ne kutera mu. Temanga sente 5 billion za fulumi. Kaso kuna zibada mu mbesente. Banange nza muwanika ne kismache mwakoze. Nenange wali wosene mpiriri. Kasi ko muna mu motoka empya? Eri wali box za kamereza. Allah senta. Wama msajja pa wanachava pima. Ngenda kukola live. Wama msajja yavo wanachava pima. Bano bafunye sente bukando. Sente zafu. Wama msajja kukola wa. Lagala kuteka o silver odrop. Laba pisi je baguze. Katenda kandi wali mark. Mu box bagala jijja we just. Shamiro mulide munsi ya muruko we mutyo. Ate ne studio 1 no. Waliwo nendala. Wali woyise wali eri studio eri 2. Wali mukubajja wali ena waabwe. Shamim. Era kati munna. Chemanyi Shamim yaguddewo studio abuze ozomulyango omusango gw'OKELLO. Diversion. By the way. Start agent. Kubanga mimi akoze bitu ku speed yawe. Lwaki agiguddewo nga tuli mu court y'abantu. Nze ngwame nakoma kulya bagamba tugera kugulawo. Mbadde eri ne bakulya ngamba wa yuli wate tukole. Yenzo tuuka wa. Uganda mwerwaneko. Basoka kufuuyira ddagala. Blogger mwe batutte bagenzi babalidde mu nsi bagiwaddeyo. Ekiri wano. Nzira sabanzijeko ekinko muwentiridde. Ekisekiza kigendo bera mu studio wano kirala. Kikapa kikambwe. Sente yafulumya wano bakasasanyizawo miliyoni 6. Ndabye emmotoka empya. Shamim yaguze emmotoka. Tujabye. Neli weri. Kuliko Mimu 1. Convo Istanbul 2. Istanbul 2. Formatic. Shamim mufunye se. Shamim womera Benz. Benz yakunyumidde blue tech. Shamim nakulanda demo blue tech ne ngamba Mimu 1 yeyo. Era mudamuka mambo mugagwa mpya n'ekibuga. Yezube wamwe. Shamim avuga blue tech. Naye etambula yavude mu Sierova. Yagiva mudda. Yagiva twala bana ku ssomero. N'endowooza ereta mu Range Rover. Twala bana ku ssomero. Kati waliwo nebaddewo. Kati yafunye blue tech. So congratulations Shamim yafunye blue tech. Nzenze kati yadde motoka ya rais. Era kati Mimu ali mu convoy. Mimu. Na Mimu mufunye ebintu. Mimu analidika kati. Baita ina njagala okubaza Mimu. Sina bakategeera. Yampadde ekinuwa. UBN stroke F. Kana oli munuwa. Kyagambwako. Executive media batugamba ko twabagamba. Temutuliko ne sente jja. Ate abaana ba struggle baakira ntulidde mu nsi olukwe. Bye ebibala. Nabo bava mu nsi yaabwe. Ladies and Shamim avuga blue tech. Kikuleka bagwa muvuma. I know. Gwetu now ofuna nuwa UBN. Kati mwagenda kukolera comedy wo. Comedy na muvude memu zjemu. Zino studios wako ino TV na. Yakutasiza kwa wadde olwawo sesa. Omala video. Feliz Navidad. Ya sama Feliz Navidad. Ye mama osuti alichimadde. Ojiwangalidde. Esuti eno yaguliddwa abaana bangasha 256. Bamuta Rich Morgan. Kongula. Ali bweru ne Jemirizad. Be baguze bangedda jiwa woma nnyo mu suti yayambala kati kwongereyo endala. Zazi konyumira abandi. Twakanyumira suti. Basimira abantu nti emikono tusizako emikono. Abantu tusizako amamwa. Kuwe suti. Mwadde mudakiika mmeka. Era nsaba UCC erondole program ezitibwa ku YouTube. Nsaba UCC. Ekyo tekikyakola mu studio. UCC erondole program zino omuntu eno back script. No, Shalom. Enamulamu aki. Nedda omubaka wa parliament bamugamba emirimu gyatusizaako ki? Engalo. Gwe gyotusizaako. Nga mutulanga enjala temunalya. Bazze wano 12. Abasanze wali madala. Abasanze wali madala. Kati sibadde mu Kampala nga ate balina okunsanga ku ground. Kibayite omulimu. Omulimu. Muga muguleko okule, muga fenyi mugule mmere. Temuna sente. Tebalina. Nga mubonyeebu nyimukolera kampani kyeyo. Shalom 256. Media kampani. Bayise tubayisa bubibe babatayichi. Kemba muga fenyi mugule mmere wali. Bawe ku dola. Ali kwagala ko kimoli wa dola. Ndi muntu wa dola. Dola egabe dola.
kwatamba we 5 kyogamba loli dola yali nge musoka mufune ekyokulya mubonaabona mwayuuya siwuse biri yebasenjala biragalagala bingi biragala bisusse kati bagayinywera kuba balina okufuna appetite baganywera wenjaka wantu womulamwa mbadde nsaba tusooke twogere ku Brunoke n'ebigenda mu maaso ku ye ne mukyala we Vanessa yali one night stand bayibe njagala okulabula abavubuka tubonaabona nnyo mu mbeera bwe zityo lw'oyagadde okwetaasaamu lw'ofuna ebizibu bifuna embuta byebwala ebibi kyokka nekisinga okwemusa Shalom abantu abo bebeereeta bokka oba oli omuntu n'akwesimako n'ogamba ye wala lwaki simujjaamu nafuna kyagala n'andeka abaza n'omukwana naye nga tewandikyagadde omuntu gwewakadde tayisobola kuyisa mu mbeera bwetyo oyo omuntu alina okuba nga yalina kye yali yazza okufuna oli ku ttiimu ki nze mukwano ekyo so kibuuza ate nawulire bayina gye bakutwala ensi ejja kukusekerera olitandika ensekere oli ttiimu ensi ejja kukusekerera ewali omwana omulenzi wesiva ndi naawe boy child wesiva nandibadde toba na buzibu musiru nnyo sagala kubeera nga teri feya yakisiru okirabye nawulire nga bebogera byakisiru olaba naawe okirabye ku bwongo bwo bwatintinga obwo ne bwo obuzigo ne buyokya ate no program kasafaaliziemu omuntu kasita bayo kyenvi era mu obwongo bw'abantu bwe bookyezzaako bwebu omanyi nga abantu abamanya kusomero bamubangulemu ye tinti obwongo bwabwesera bwe buti bukyamukamuko otinti waddakiika nga 3 olireka kubikuta waggulu etonnya amagundi kati nze nakoowa black shampoo n'obwongo buddugala olina okubeera n'obwongo nga bwa white ng'enviirizo black shampoo adategeza nawe bakusala kutekamu ka black sibiteekamu ebyo nabigana naye oteekamu black hair yenna bitta enviiri zituuka ne zifa beemazeewo ntambi omutwe yaŋŋaanyi omwogera kwanna bamwogeddeko awo nankula essimu nga munyiivu so ze nandibadde ku saidi ya Vanessa naye omwana ow'obuwala naye mamaza tu naye saagala kulaba of two girls nga wazaalamu balongo omwana ka 15 mumaze ebbanga ki tata we tuli naye twaguddewo ne ka restaurant awo ng'otunuulidde Machindye babi mujene ekiwatule this guy is gay oyo waye Kim Love something atunda sneakers I don't know if he's gay I'm only asking he looks gay kumolo kwoli nedda egamba atunga engatto yani oyo is what kwe kazimbo ke kumuke tuli is what I don't know if he's gay I'm only asking ositokijja kukijasobola okubaye bino nengeri gyatambulamu kyamimu yamukyazaako nagamu straight man nze kale biba tebinyumira binkanga twaga musajja yeemoola nze kenyini simanyi kuyemoola mbere n'omusajja nga yeemoola ate kati togenda akupa wa king kikyoyisaawo abaana bakola bati baŋŋamba gye basibuka babeera mbakuti sigendangayo nenze na videos temunjasamira mbira ku TikTok tebaliyo ekoze obe musiwayo sije musiwayo tonjasamira yo muleke Power King yebukanaga empozi yebukanaga baba bati bwe baba wamma kati nabye so bambi nega twagala baka kasa kaitonyeka gwake nsika yevuunike tuli ku timu Brunoke tetujja kugula akagali akegulire bannange tetujja kugula akagali bannange tetujja kugula ku bintu byakoze bino akagali akemitwala 3 nanga abakazi bannanga abavubuka mbakubira omulanga sejjemu mbalambira nga sejje mwewala abaavu omukazi omwavu mubi Shalom buli muwala ate abawala baavu bebangi nese buli omuntu sibe bangi bebangi nese tebayisa abaavu be batono ateneze ku point ya Shalom waliwo muwala nga mwavu nenga si mwavu ku mutima anche ngamba nti baavu bangi je bali ne tebayisa bwe batyo naye gwe omukazi omwavu atama omukazi omwavu buli lwakulabanga anti omukazi asobola okujja nandaba kati wano nga bwendi
Nebo okwata muno bango lunako yambala t-shirt nya. Amanyi hotel. Ozikyusa agamba tajja kuddamu zambala. Era akulwana osigale mu t-shirt yemu. Ate banenga wobo dating omuntu ne wawa wa night stand nga mugenda kwebakane oba omulabe ngeja Sabukamu mwegendereze. Tamanya lumu kutubako omwenge. Tubako ng'omulabe addalo ne yajja ebiddako. Abamu omuliyana mu mmotoka. Mugasoko veewo ku yango. Mokala ziri tinted. Abamu n'okumulaga nti omuliko omutwalo wa Chaliwo. Nebo yabatakiraba. Yabatakiraba. Abamu nzija na wuwo. Kati fe tulina enkola yaffe olwo Chali wange afuna omwala ennaku ezo ku byalabye omwala agano mmira akaweke yaba ne paka saa 10 ez'ekiro amuga kamere yeebuzaabuza yamenga shwa akateekayo bebi naawe yasooka kasooka mukama wake n'abanga amukuba kiisi n'akawa omuwala ng'omwala tayagala mmira kaweke n'amuwa n'amazzi kasitaka kawanaga bamuwala tebagala mmira buweke Bolo kubo sinkanya omuvubuka ngo omwagadde nnyo obulamu. Anti abaabala kati. Ngai natuko kukaka empeke. Waliwo kati yakagula smartphone. Wagenda soko okundaba. Omusajja le Counsel. Keri abalalu. Counsel nadde ku set n'omulalu. Era bajja kwangwa nnyo okugamba nti kati twabadde wano katukole mu donation ya kusondera kugenda kukola sajjale. Omanyi muntu wabagenda mu sajjale ayambala bulungi. Aleme swaza ggwanga oba bantu bejja. Jeje nga ayambala t-shirt. Ne bajja na badde nzija kana katukameka kano amwana mutoka kanuna. Njagala kakulira. Nga kusikako bisega bagati Shalom it's your time. So you tusaba program zino bazimanye program bakochi. Tebamala. Ale yisisagala nnyo Sabuka. Bamulaba okufa. Okufa. Ebanyumira. Bagala nyaka akantu ko bayita. Twalese n'emboko. Mupya. Soko babuzeko mu Lunyarwanda. Mumeze mute abanyarwanda mwese ndabakunda n'abashoga mwene na mbende ino ene jemva neddanzemva ndi wa mawanga abiri olimo omusoga nanya anyi musoge wamu tewali naye je nkulidde those people jemba labanga family yange ati biko inalavu gwe engeri akulira mu nnako honest mbozo jonona engeri akulira mu nnako febolaba twakulira ebusoga tewali yo mvuze byebiseera tetwalwalako mabwa zajjaddi Cheka zajja naye nga sabiri munga mwalinga mu kikomera nedda mukwana twali bakubala yennaku naye temwali munnaku katola kati gwe twali kubala ntinga mimi bwayina business ze mu holiday natwala abaana be kudduuka bwekyo bwe kyali ogenda owunya obutungulu wewala agasajja ga media waliwo gasedduvuka gakunuulidde gati ga bad lugalaba ganaatera okukuba amasimu ga bad gabuze Shalom z'ebyombi manye mbalabye mbabaddemu I've been on TV and radio for so long. TV. I've worked with STV, I've worked with UBC, I've worked STV with my former radio, radios. Metro FM. So I've been here. Radios abasabe kinansi. Wado ka program ya wase. Rakuba wadda cheka yebanoga nenva nayo. Dogolini mu kantu. Wakola ku Metro eyabakojja. Never last year. Ngokola program ki? Ya top 10 Naba abantu bakubanga amasimu program yo. Yeah, nyo. Nga banebo bagamba budde webuti. Nga gwage kubiri. Zenga streaming ne live TikTok. Nga kubaka abantu. Nyo. Bampako omulimu ku radio. Nalangala bivaako nze kasami miyane weredda akantu nabavaawo. Sanya case. Osake namba gakuba ku note bili note. Nagenda no boda wange manyi nina yali anvuga ebisiri. Ne mugamba ne gwageno soka. Wawonye boda. UBN no. UBN stock. Shami wale kulia fanya boda. Sente yaje. Ya government yo musolo katuwagire government Zubeda kaze kube tufu Zubeda ze katokwagala government kunako buzibu bode tama nabadde ndanga ngezokola kakoweko abasajja ba boda kamunyuliza ibozi yakakoweko awentinda abasajja obera makindye bukoto nebye mbagamba bya ddala nkolera akakoweko wentinda abasajja aba ne bangamba nga batutunuulidde nnyo mukwano gwange yetina nkola akakwekwe n'abagamba nga mututunuulidde nnyo mufe tulabona omuwala w'oku TikTok abeera ne Zubeda twagala genda mulaba kati nze atwala abantu kwewa Zubeda olwakutuula ku booda kyovola abaana ba TikTok beebikira ne mulowooza mbu malala beewala ebyo kati abantu bataliza okumalako emirembe twagala Zubeda simanya tutwaleko tubalabe nga mwogera live akole concert Zubeda yes aina ijabu nation bagende eyo bamulabe live heba na jabu boda baina send I swear by the boda batumazeeka we mirembe bala baserebu wawe chamimo was a star
ate yenze star oli ye star bamanje bagamba bakulabira ku ye kati balaba star waabwe munaye ko batava kati oli owa bode yantute nangamba nze sijja kukola bubi nga bali be watuga sirika kati nguleeta abana ba boda mbasanze mwakoze dda tukola ekimala tuli kuki gw'obadde wakatuuka akantu konna ne tukaddamu leka tukunyunyunte munnange twagala views batoddewo batugesa batugamba bwe katatambula ajja tambula kasita mwajjawo omukadde yakoze ka exclusive kigiyita exclusive era njamuwayo akantu muzee kagatto njamuwayo aka yakoze exclusive era ngina muwa akantu k'abavubuka old versus new muzaika kano tunonyi yakoze channel omaife wa executive media tetukonyera muntu tukuwa nemmimwe jamuwayo akavu ojano yakam nobanga mwala wobote banda ka watermelon jirandi yako waliwo omuvubuka omulenzi kichingo lesenjala kama somo bakapafobo waliwo omuvubuka oba omulenzi omutali eyo ayagala okubeera nga ate ye atuma girlfriend we atunde kidini mwandiwiza kuba sibiddamu kidini atunda kidini ayagala girlfriend we atunde kidini bave mu bwavu awo wanaamanyira nti amwagala nnyo agamba omuvubuka mutuufu nnyo tuli kusajja effanga abaami gwentubanengo nteesisa ngambye abaami siggwe nze ndi jing ngambye abaami nze ndi jing ngambye abaami andi ndi kinfuna wonteeka oli mwana muvubuka izo okubeera be babavubuka betugamba omwami asiba enviiri who wants the serviette oliga badabikula element ye annage ojja kweluma engalo pulogulamu nyo nsambye okukola olwaleero bakyobola ekitiibwa kyange ekyampeebwa ssemateeka ekyo ekintu okyogedde emirundi kakadde gusa point yo omuwagira ku ki yakoze ki omuvubuka anti obiraba olya enonjogera bakujeemu mu basajja ne munya studio kati tuli waliwo ne masigidi ale masigidi yoka mimu agenze kusaala mboyitaawo na mimu afunye mboyitaawo tunayo restroom wawumulira nze mimi siri kuyitako mimu nebigo ogambye tezubeda ya neba naye zubeda alabye olwokuba muzadde munno muli myaka ana wamuyita mukantu nga muli mukatu nomuyita mimi mbwate ye mimi yani bannange bamanyi zubeda nagame sigenda biddamu nafunye omuwala nagenda otula wano mangu gwe omuvubuka alina omuwala omuvubuka agamba omuwala tunda kidini nga kasente onjagala tulye kasente omulamu ogwo mubi anti yakyogedde bubi atunde zikidini zibeeranga aba agenda kufa omuvubuka olina enamba ye nze nasuubula kidini nekidini mu Uganda nga baziseera milioni 25 zibayamba milioni 5 biri zibayamba atano sente ntono baga kidini ya be munaye mbazigula milioni 2 mweza omwana w'obulenzi milioni 5 gamukolera nga matono anti yatano gamukolera afuna akamotoka ka Uber n'afuna ne app ya Uber nabanga ayingiza kaso naye kyengamba ebintu bya love ebyo don't overplay your role, don't do too much, you will never be enough for someone. Olaba abakazi osobola banga omuwa kiss nano bana agamba bekya nobezza mwami wange tatampa peke nga gobadde omuwa kiss gwe ngalowooza kiss ye singa kingendo muwa kumbe tayagala nafanya ajiba kaluba oba yeye niyo mwavu wano muganda ajiba kaluba cheka bakaluba low budget wala mwami afanya ajiba kaluba mumulaba wadda mumulaba ya alune mukulu we nate yali bubi akwa sati ambadde za basomesa nafanya mbaka ono se ajiba kaluba ono ajiba bonabona so banange we paid our money, the government gave us money. Jagala abantu bakimanye studio za fame pya twakudo studio za gwe tujja okuita jjo menya weeri ekirala street obulango mu show ya feno gwe nali oyagala obulango bwo buyite sabuka mutuwe emirimu tubalangi olanga bedding batuba sponsor basooka bajja
musajja mukulu wange otunda masuuka tobanyerezanga abanyange obatuusaawo otunda abo oli ku ate nebigendera kwabo abantu abatunda masuuka ne bufesta weero mubaamu kati weeronda ati kati gwe abamanyi eddagala ewo kanaye mukyala wakwanyiza ngozize waka mukulu kaye kukola nnyo olaba anyiza gwali mu butusi ng'ova ku nsiko era kati gwe waka oddayo n'omwetango n'oddayo n'omunyango bagamba ddayo n'ebiragalagala akajjajjako bakalinnyo omugere awala va ku jjajja wange gwe mama munnange kyova olaba amulinnyo omugere jjajjaawo musire bulungi tebajja siiba tukyakola abantu abaddugavu. Executive Media. Focus, innovate, succeed.